Alright, mbalamusizzaako banja bano bassebo mwenna buli mujja osinzira okula akatambi kano gye kanaakusanga mu nsi yonna kansulaiti muli bulungi yadde ng'embeera manyisa ennungi ya kiyongobero so ng'ate abamu musazeewo mugwambale kubanga ensi gye tulinayo kati tulina nsi ddala. Olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 18 essaawa wano ziri 4:32 nsooberezaamu eddakiika 2 zokka olw'ebiga tebiraze n'eŋŋamba kanzije ale twogere ebigambo yakatuuka nakulamusiza kansulaiti oli bulungi okwotola ensi yonna nga bulijjo nsooka babuuzako besibano okwotola ensi yonna mbalamusizzaako bannayuganda bannabangale mu Amerika mbalamusizzaako buli kibuga n'essaza abawangale mu Canada nabo mbalamusizzaako buli kibuga n'essaza Bungereza buli kibuga n'essaza Semazinga Bulaya mbalamusizzaako mwenna buli nsi n'ekibuga mwoli kansulaiti muli bulungi mujje baliko gye mutuusako engalo bweva ku Semazinga Bulaya mbanjolekere Semazinga Asia mbalamusizzaako bannayuganda mwenna bwangere mu Asia kansulaiti muli bulungi mujje baliko gye mutuusako engalo mwebale kukola mwebale kwebeeramu mbaagala nnyo bweva ku Semazinga wa Asia mbanjolekedde Middle East mbalamusizzaako mwenna bannayuganda abawangale Middle East buli nsi n'ekibuga n'essaza mu kakalabiza emirimu gyo gye wagenda okunoonya ekigula magadidi bakansulaiti oli bulungi webale kukola bweva Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizzaako bakadugala bannange mwenna buli mujja osinza okulaba akatambi kano gye kanaakusanga oli mu Africa gye wagenda okusiisira gye wawangangukira nga nywanda okulemeseeza ensi kansulaiti oli bulungi webale kukola webale kwebeeramu bweva mu Africa mbanyiigidde Uganda mbalamusizzaako mwenna bannayuganda buli mujja osinza okulaba akatambi kano mu Uganda mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ssaako ne mu Buganda kansulaiti buli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo mbaagala nnyo temujjanga okwo Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbaagala nnyo mwebale kukola mwebale kwebeeramu abali ku TV gaggadde ku TV za mu madiiro kansulaiti muli bulungi manyi internet terinaterera bulungi ninga bagezzaako bazzaako abali mu mataxi abali ku boda abali mu botale manyi temunadda ku mirimu buli wamu budde bwabonkenke ne tujja kutambulirawo tujja gendawo. Alright, olwalero ngenda kulabisa n'akawungezi nkomewo okusookera ddajja n'otambuliza vidiyo eno mpita omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu ompitira Samuel Bakama n'ennyanja y'Esoferi akyekwese ssaako n'abatamanyanga baba National Resistance Movement bonna we bali mu Kampala mukolo ontagire Didigi ontagire Inspector General Police Kyamalo Kibuyo Claude Simon Mugenyi Mbereju bya Bakama abere katambi kama. Alright, tugenda tandikirawo okusookera ddala anja kusoko beto dola ku radio sasobodde kujja olw'ebizibu biteebereka sasobodde kujja nayagadde nsooka endeke neetegereza ebintu bino nga bitambula n'ensooka nendeka embeera eyo naye okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyagereka eggulu okutali mpagi atusobozeseza okuba nga ffenna tutuuse ku lunaku luno nga tukyali balamu abaluguzeemu akaba abalufudde Museveni basse emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwummuza emirembe kubanga ffenna enjawulo yabudde na unaku kuba bafudde balwanira ggwanga lyabwe n'abalala bakyali kudduka ate nga tikatandika butandisi nenjala otola omukisa guno okubaza Dunda Namugereka Katonda okuba nti asobodde otuwangaaliza pulezidenti naba nga mutuusiza olunaku lwaliro nga mulamu okusinziira ku nkwezenge n'enteekateeka ezibaddewo nga baagala mujjawo kino kimpa essuubi nawe okuwa essuubi ove mu kwekubagiza ogambe nti ekikulu kwe tosibira olwayi oba olukoba kwali oba waali singa bade tali wani bade toyina maanyi ne katono okuba nti waali kitegeeza amaanyi olina mangi nnyo n'okusukka ge wandi bade tosuubira kale njala kubaza Mukama Katonda okusookera okuba nti Kyagulanyi mulamu wonna wali Mr. President Mukama akingiriza osobola okuba nga oli mulamu kuba gwe luwagi lwaffe gwe lukuba lwaffe ko tusibira okuba nti okyali mulamu abasinga obungi bade bakwagaliza kufa naye kati engeri gy'oliwo kale katukulukute tujja kutegeera bwe mala okubaza Mukama Katonda nawe mwebaza okuba nti Kyagulanyi mulamu bwe mala omwebaza njala tutandikirawo akatambi kano akatulesa olwaleero okusookera ddala ngenda kusaba Uganda mwena gye muli yenna gye muli saagala oba nsaba muganda wange situka tutambule muganda wange yonna gy'oli situka tutambule toggwamu maanyi kino kikyali kituuza olubimbi tulina lunene olugendo luwanvu nnyo ne tulutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaalwo saagala oggwemu maanyi ku byabaddewo twali tubisuubira era tubadde tubimanyi nga naffe tulina enteekateeka eyaffe njagala kusooka kubuuza ku nteekateeka gye twogeredde emyezi 4 oba emyaka 5 kikyoteeseteese kyekibuuzo kyensoose nakyo njala kugamba toggwamu maanyi kikuwa obuvumu omanye nti kati demokrasiya Museveni gwabadde yakweka emyaka 4 agaga nti ali democratic elected president takyaliwo kati oyina okufindinga any other solution to outseat Museveni and his regime nga si Lumbu yagenda okugamba nga si Kyagulanyi yagenda okugamba nga si Member Parliament yagenda gwe kennyini nga weesaliddewo decisively upon yourself kiki olina okukola kubanga okitegedde nti okulonda kuli useless tekukyalina mugaso kati ogenda kukola ki kyenjagala okugamba essaawa zino
buli kyoteekateeka okulowoozaako kukola ky'oba oteeka mu nkola obudde tukyabulina ate nga buli mikono gyo. First and foremost katutandika akatambi. Mwenna okulonda mwagenzi ne mulonda bungi. Njera kugamba Byabakama talina we yajja results ze yasomye era talina we yajja results. Nchiddamu Simon Mugenyi Mbereju Byabakama talina we yajja results za Museveni nti yawangudde. Ekisookera ddala bannamawulire bamubuuzizza ng'atamwa nga naye talina gy'azijje. But unfortunately njala kwebaza abaana basoma ebyo bikale magezi abasookera ddala ogenda ku mutimbagano ne bayingira mu kye tuyita EC Electoral Commission portal website ne baloginga in ne balicordinga video yasooka gye nateekayo nga results zonna ze baali bateekayo entuufu zaalaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aliidinga. Results zonna nga ziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu aliidinga national platform. Era zaalaga nga Museveni talina wawangudde wadde akalunaaka mu ggwanga lyonna. Ne basooka bainitiatinga poliisi, amagye, military, SFC, bakifeesi n'abagwira okujja okutekinga over ng'amaze okitegeera. Mubadde mulina kye mutamanyi kankibategeeza olwali mutambuza akatambi. Tambuza akatambi sharinga video saagala weekwase tambuza akatambi. Ekisookera ddala Nyandi Yosoferi yagula local medias n'agenda mu East Africa n'asindikayo ssente medias mu posting n'agenda mu international medias ng'akozesa Andrew Mwenda Lwabwogo Kiriwa Kiwanuka ne basasula international medias okuba nti zamukangula ekireti zino posting amawulire ago naye nga abantu badde bazibula babasima bwabagamba information gye mu posting ate Museveni awangudde babawadde reliable source obulujia bujje nga maaso ndeewo tebasobola kwogera kitegeeza nabo tebalina reliable source nti Museveni yakoze eki yawangudde. Kati Museveni onjagala asooka baga ekigambo kino buli omu kitegere kijje mu matuugo ku lunaku lw'omukaaga lwennyini ku lunaku lw'okuna lwennyini akawungeezi abaali ku video yange ani yasooka postinga video eyavuga Electoral Commission portal ng'eraga ebiva mu kulonda vakano ke baatadde ani yasooka postinga portal ya Electoral Commission website ng'eraga nti Kyagulanyi aliidinga eno kanjibalage kuba ngenda babuli ekintu kyemugenda okutya eno mugiraba bagiyita National Overview Comprehensive Analysis of Uganda 2026 Electoral Landscape live online chat yeno wete we yabadde so kasoke mbano giza kamalo gitekene mabega mugire bulungi nnyo abwete we yabadde ogira bulungi nnyo je nasoko baza nyira kulu okuna lwennyini ng'akaluka kyagenda nkakago bwe katemazo ogira bulungi nnyo eyo live chat mu poto ya Electoral Commission results za feedingibwamu nga ziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola ki ya leadinga so si Museveni nga Byabakama bwe yakoze eya live feed Electoral Commission eraga results ezava across the country nga Museveni talina wawangudde ozira bulungi nnyo abaana ba hackers bayingira mu poto ya Electoral Commission ne bafulumya information ne bagiraga nti Museveni talina wawangudde eyo no lwakuna mugira bulungi kagikola kwa gikudize bulungi nnyo ogirabe Elia ya Thursday aine muno mu Museveni kuno kwali na yakimanyi ngekulaga areas zonna nti Nyando yakubiddwa mu areas zonna eze Uganda ogira bulungi nnyo eje nasoko kufulumya ku lunaku olwokuna lwennyini ogira bulungi yona ng'emulaga bulungi nti baamukubye defeated 68.5 ndowooza ogiraba ng'eraga bulungi results ezakola ki ezavudde mu kulonda eyo lwakuna kati ajja okusoma ebintu bye ng'atandika obisoma nga talina results kati ladies and gentlemen mwena kye mutaategedde kansubire president azze
ekituufu kiri nti Simon Mogenye Byabakama results zerangidde za 26 ze ya forginga eza 2 sorry results Byabakama zerangidde za 2 eza 2 teyazirinangidde olw'ensonga zabadde overwhelming nga Museveni omukubye to the extent nti yaba talina wagenda kubalansinga bintu ebyo baade balina omuforgingira results azisome. But mwena temwategedde video eyasembyeyo ani yagiririzinze ani yagirikodinze. Video eyasembyeyo temwategedde ani yagirikodinze ani yagiririzinze. Va kweno gyensoso okulaga eni yaba hackers gye bahakinze eno. Va kweno. Va kweyo. Eyo yiveeko. Lindako eyo yiveeko. Eyo soko ogyesonyiwe. Ngenda babulya mwena mugenda kutya. Eyo soko ogyesonyiwe. Amazima gali nti kanchi bagamba olwaliro. Byabakama yennyini ku Tale Center wennyini we yabadde ku computer ye eyabadde wansi. Byabakama kennyini eyali codinze information eyo n'agiririzinga ng'ayagala kwejjako ekikwa. Byabakama kennyini yali codinze ka video ako n'akata ng'ayagala kwejjako ekikwa lwakuba tebasobodde bagambirawo. Byabakama kennyini yali codinze information n'agita. Eno. The results per presidential candidate. Bulira Frank Kabinga, Party RPP, votes received so far 80. Yenyini yali codinze video n'agiririzinga. Representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kasirante Robert, Party NPP, total number of votes 6. Alright. So, Byabakama yennyini yali codinze video ng'ayagala kulaga ensi nti ye yejjeeko ekikwa. The whatever outcomes ezinajja ajja bagamba nti nze nabalagaliza ati nti musajja yawangula ebisigadde bankwata kabadi okulangirira. So zamutegedde. Nze lije nasooka okupostinga ku Lwokuna akawungeezi. Yali hackers abahakinga website ya isi okulaga nga bwe kiri. Wabula eno kennyini Byabakama kennyini yaje recordingidde ne bagidisputing ne bagita ng'ayagala kulaga ensi nti ye ebintu bino tabiriimu eyabivuddemu dda. Kati gweddeeyo otandika okulowooza kikyolowooza nekyogenda okuzzaako. Ye main point jamba njalo bagamba nti Byabakama kennyini yali bizinze ka video kwano nga balaga information. Kati ekirala kyenjala musooke mutegeere 1 Museveni tannawangulako wantu wonna across the country. Lwaki? Mu West mu bitundu ebimu obulu bwonna bwa presidential results zonna bazookyezza. Ate mu bitundu ebirala balaze nga ba presiding officer bennyini Electoral Commission nga bateekinga Museveni onule ba presiding officer officials kubanga ababayita ba presiding officer bennyini Electoral Commission bennyini nga bateekinga obulubwani bwa Museveni yekka nga tekuliko nti baputeekinza nga ne gundi bazirinaki balina buno obujaketi bwe bambadde Electoral Commission nga bateekinga Museveni kennyini. Video tuzitadde ku page ya president kweziri buli omwazirina ziri public domain ng'Electoral Commission mu western side of the country bo officials bennyini nga bateekinga obululu. Aya, linda kwa no? Linda kwa no katono. Chenjagala obalaga mu kiralo wano. Obala bulungi.
our electoral commission officers or presiding officers electoral commission nga bambadde bulungi nnyo obugoye bulaga nti electoral commission officers nga batikinga results nga batikinga obuli bwa Museveni katabo wala nga batikinga Museveni ye kennyini mu maserengeta ga Uganda. Wala bulungi nnyo wala West Musharaba kuyazinga ezo kwiza kule nyambe. Olira. Abakiriya nando ni kurumu mugwanya nini mwe uchande. Abakiriya. Yono kole chawe. Baleka nkudiremu side eno. Akudiremu side eno zono kala bulungi. Nini bole ni kibuga. Baba wapikinga Museveni yekka bano electoral commission officials bokka. Tiyo Musharaba kuyazinga ezo kwiza kule nyambe. Abakiriya nando ni kurumu mugwanya nini mwe uchande. Abakiriya. Yono kole chawe. Kati ng'ovudde kwabo waliwo na bano ng'ovudde kwabo wona abala betwabalaze dda nga bo nabo mulimbadde babukoze dda ogw'okutikinga obululu obwo. Kati ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa ng'oyagala okakasa nti byabakama yatadde akatambi kano akatambi ke twabazannyidde emisana nga bamubuuza ebyokulonda abijjawa yeeganye nti ebyokulonda tabimanyi, yeeganye nti ebyokulonda takola ki tabimanyi gye byavudde mukana akatambi. Results tuziweereza mu ngeri tategerekeka kubanga engeri gye twazitambuzaamu mu mwaka 2021 era enkola y'emu gye tweyambisa kati ku district results teziva polling stations butereevu nezireetebwa wano mu National Tally Center zisooka ku districts presiding or returning officer n'agatta ebyakafunako n'alyoka biweereza ku National Tally Center. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki beebuuza polling stations zinene ziva mu districts ki. Okay. Enkola eyo era mba kwogera ne abakola ku system yaffe ebyombe ya kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Alright. Kati ekirungi nti omuwanika w'ensawo ya One Nation Platform omukulu Katana yagambye nti ebyavudde mu kulonda baganya okusayininga declaration forms nti akalulu Museveni yakawangudde kubanga babuuza byabakama babule gye empapula byabakama nga tasobola kuddamu. Uno mukulu kanso kemba mbakyusize wano kamera mule bulungi nnyo ng'ayogera bw'ati. Apala tuziganye kubanga ekisookera ddala results electoral commission zebadde eggwanga wano teziraga ebyavudde mu kulonda polling stations ez'enjawulo kubanga electoral commission wano tewabaddewo okulonda kwabadde ku polling stations results ze tulina nezebabadde basoma wano byanjawulo
n'olwekyo tetulaba lwaki tukkiriza certificate gye tulabira ddala nti ebiri ku certificate eyo tebiraga byavudde mu kulonda okujjako biraga ab'electoral commission ne NRM bye baagala. Candidate Kyagulanyi ali ku mbeera ki? Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bitwasembe kwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti ennaku bbiri emabega abamagye ne poliisi basalawo amakage abadde tafuna chansi ya kufuluma, teri n'abadde alina chansi ya kuyingira makage. Namwe ab'amawulire mbadde temulina chansi ya kumutuukako. So naffe tetumanyi embeera gy'alimu, oba oliawo Katonda bw'anaamusoboseza okuva mu buwambe bw'alimu oba yena gy'ali ajja kufuna omukisa ayogereko eri eggwanga. Ekibiina muzaako ki? Kyakobola abantu okubanja obwenkanya bwabwe. Okubanja obwenkanya, okubanja obululu bwaffe is our right yaffe mu mateeka mu constitution article 29. Era tuwongera kikaatiriza nti buli munnayuganda yenna awulira nti tewabaddewo bwenkanya nga ffe bwe tuwulira nti tewali bwenkanya, aveeyo alage obutali bumativu, abanje obwenkanya, abanje results entuufu. Abantu banaabatta. Obujulizi bumwina bwenkana butya. Alright. Kati mu bannamawulire embooza gye babuuzaamu yeekuwa ekifaananyi. Munnamawulire akolera ani? Bulijjo kye mbagamba nti bannamawulire basinga obungi ebitundu 90% mu Uganda bambega. Ndooza muwulire ebibuuzo muzzaako ki? Kyekisooka mugenda kubanja? Bwe banaabatta mugenda kukola mutya? Bannamawulire babuuza. Kati si ekikulu. Ekikulu kyekirwa. 1. Njala soka bategeeza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali talina buzibu. Ebisigadde byonna sina kyengenda bagamba okuga buli munnayuganda yenna eyabbiddwako obuwanguzi bwe okutegeka buli kyolina mu busobozi bwo sawa ya kugenda kubanja buwanguzi bwo. Naye obuwanguzi buno tugenda buzannya mu ngeri ya Kivietnam yeewa. 1. Tukimanyi bulungi nnyo abasajja bali mu kuba masasi si bannayuganda. Kuliko Abasudaani, kuliko Abatanzania, kuliko aba M23 n'Abanyarwanda si bannayuganda. Okusinziira ku Labor Sources nze nfunye, abasirikale abasinga bannayuganda baabinyisana mu nsuwa ne beetegula ekibabu kuba tebaagala kuyombagana bannayuganda. Amagye agatta bannayuganda kuliko ag'Abasudaani, aga M23 n'amagye agavudde Rwanda saako ne Tanzania. Era abasinga obungi babadde mu ngoye za bulijjo nga balina emigemo ewolawala. Babadde bali mu kuba masasi n'okukyankalanya basaako n'egganga za ghetto structures ezibadde ziyita mu bitundu nga zimenya zoonoona ebintu by'abantu nga bavaako bakuba masasi mu bbanga. Kati abasinga obungi kyenjagadde osooka obbalaga mwenna abeekalakaasiza mu bitundu by'e Kampala mwalabyeko nga abavubuka basooka ne bajja nga koodi yaabwe bajjemu amasaati. Koodi ya ghetto structure yonna ey'abasirikale badda mulira n'aba Emakuteesa badde beekalakasa mu bitundu byabwe nga bajjeeko amasaati ebadde identification code ebalaga bonna uniform nti bali kintu kyekimu. Era tekuli yenna eyajjemu saati gwe baakubiyeko omuggo bakola ki? Wabula owedda bannansi nga abamu bategedde akakuti tebakaguddemu. Era omuntu yenna ataasobodde genda kwenyigira mu kintu ekyo ekyabajjemu essaati bakoze eki? Banakuvuka tekuli omuggo baakubiyeko nedde n'essaso. Olw'ensonga eyabadde uniform code ey'okuggyako essaati nga bali bwereere batambula baziwuuba abadde ba ghetto structures nga bageza kukola ki? Nga bageza okusikiriza abantu okukola ki? Abantu okujja nti bajja abantu bajje mu kwekalakasa naye abantu babatebuse nti bano ba ghetto structures. Kati ki ekiddako? 1. Buli munnayuganda yenna bwe tukugamba tugenda mu protestive vote obudde bwayo butuuse. Gwe mugamba nti yawangudde akalulu nawe yawangudde wonna ne gy'aje bamuzala bamukubya akalulu. Ekisookera ddala Salimu Saleh, Anita Amongi, Muhoozi baatekinze over by'okulonda. Ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu bitundu 7 ku buli 100. N'afuna bambi ba parliament abali 318 kyokka bakalangira kama 10 ngaaga ana. 1. Mu Buganda mwabitegedde byavuddeyo. Mu Busoga balangiriddeko Jinja yokkanduza n'eyigango mu kumulonzo omu ewasigadde ebitundu byonna babajjeemu ne balangirira ba NRM. Bw'ogenda mu West Nile abanoopu bonna results ze baazitutte ne mu North baazitutte.
ne Maserengeta limbo Port Kasese byonna babitutte as well. Kati tugenda okuzzaako kyekino muganda wange bwe tuba tugenda mu lutalo luno otawo tumala dwetegekera tutya 1 gwe kenyini gwe komanda sinze komanda gwe kenyini gwe komanda ogenda kolotya ekisokera ddala olina okwidentifyinga abantu b'odiringa nabo be baani. Ekyokubiri olina okumanya position wogenda okutandika olutalo. Ekyokusatu otawo tugenda dulanga mu phase 2. Phase esooka emisana kubeera kubega emisana kubeera kubega then ekiro action retambula. Lwaki action enyuma ny'ekiro? 1 obudde babuvuddeko babuvuddeko ekitangaala ngaawo tuba tutwedifendinga bulungi olw'ensonga nti kiba kizibu nnyo omuntu okwidentifyinga nga takusemberedde. Kiba kizibu nnyo omuntu okwidentifyinga nga takusemberedde. Gwate olw'okuba nti wamaze emisana yonna obadde obega omanya ani gw'ogenda okulumba wa wegenda okulumba nani gw'ogenda okukolako. Ekitasooka misana kubanga emisana buli muntu aba akulaba n'ekiro omuntu tasobola kwidentifyinga. So emisana tugenda kubanga tuzoganya kuspyinga kwidentifyinga we tulumba ani gwe tulumba betulumba bambadde batya ate n'ekiro osobola okwidentifyinga target yo nga tewali muntu akutegedde bwe tugenda Vietnam we Vietnam Abamerika ekyabakubya emisana mu Viet Congo bwajjanga ne bukola survey emisana ekiro ne bulumba nga n'abali bakolera Amerika ekiro nabo babalumbirangamu kati naffe olwedde tumanyi baani abakolera mu 7 mu bitundu byaffe. First identify, use night shift to attack. No muntu go attack natagenda kutegeera okitegeera bulungi nnyo. So kati njala bagamba ekigambo kimu emisana we gwakira mu gukume nenga action entuufu erina kubeerawo kiro. Action entuufu erina kubeera kubanga nobody can identify you ate musobola okuba identifying wamba mwaze dokola survey bali mugenda okudiringa nabo. Kati sawa ya kusituka buli abadde agamba nti oyimba protest vote mu bungi bwe tubaddemu yessaawa ey'okusituka kuba kati bano abasajja betaakusitukiramu. Already bannansi abasirikale balinze ffe kebere poliisi kebere magye balinze ffe. Obwedda abantu abakuba amasasi mu Kampala ludda bonna si bannayuganda bonna basinga obungi mabodde gye bavudde. Kati mbategeezezza ebintu bino tubagamba tayimu etuuse mutandika okwesalirawo ku lw'eggwanga lyammwe. Nze kyenjagadde mu kino ekintu kiri bwe kiri 1 Bannayuganda kati bategedde nti demokrasi w'okulonda taliiwo. Option gye balina yakweyiza kye bagenda okukozesa okujja Museveni mu buyinza. Kyenjagadde okusooka mu kalulu kano nti Kyagulanyi atuyambye tugende mu kalulu kano tukategeere demokrasi Museveni gwabadde agamba waali taliiwo. Kati mutegedde Museveni mutuufu yaani. Tubadde tudiringa ne terrorist n'omuyeekera. Terrorist n'omuyeekera badiringa naye batya. Terrorist n'omuyeekera ng'alina characters ezimu badiringa naye mu nkola yennyini gy'akola geruwa. Gwalina kiweeti yegenda osima amakubo. Alina mashini musale emiti. Emmotoka zaabwe muzikoleko muzisiige ebizigo kuba kati ziddugala muzisiige ebizigo zitukule bulungi nnyo. Kabere kyamani nga alina olusidiiki mumukoleko ku kyala asengukeko. Kabere ng'oli atunda matanga mummanyi mubega mumukoleko. Bino bintu muve mu bintu by'okusaaga bino tubagamba kuba teri agenda bibagamba. Emisana identify ekiro action. Emisana action ebeguddewo nakyo kiba kitukolera. You need to identify first ani gwe mudiringa naye. Waliwo nabagambira nti mu nkola eyaffe ey'okunoonya akalulu kaffe mu nkola esookera ddala 1 weetaaga okufuna ebintu ebikozesebwa mu mbeera ya bulijjo mu lutalo. Ebintu ebyo sigenda byogera no buli omu abimanyi weetaaga okufuna ebintu ebisookerwako mu nkola ya bulijjo. Ekyokubiri mmwe mulowooza nti yawangudde okuva lwe baaga nti yalangiridde tannalabikako wantu wonna ne mu Kampala tannayita mu kubanga atya n'ekimugoba takimanyi. N'aba NMB bennyini bakyatidde okujja ku kkubo okuserebule kuba ekijja tebakimanyi. Lwaki? Kubanga bano babbye bubbi. Kati mu Kampala Uhuru restaurant yaduumidde obuvuyo bwonna bw'okubba obululu mu Kampala. Alina restaurant ye ekola ki mu Kampala wakati era okyali omuceere wa Uhuru eyaduumidde okubba obululu mu Kampala wonna yabadde Uhuru restaurant ye ekyakola kyawo era aba akyalina mulimu ki mu Kampala.
Uhuru abakyakola kino restaurant ye mu Kampala. NBS ebe kyaweereza ki? Simon Wakama Magaga emmotoka y'amakage abakyakola ki mu Kampala? Bannayuganda kiri gye muli okusala eggwanga lyammwe. One, ekisookera ddala. Bw'otasituka bino byogenda okufeesinga. Omanye byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani. Bw'otasituka bino byogenda okufeesinga. Ekisookera ddala. Tugenda mu full military junta system. A full military junta system. Nga n'okulonda tekugenda kubeerawo. Wonna mu Uganda kugenda kuvaawo. Atabeerangako mu full military junta system amateeka gaba tegakola. N'ekintu kyolina bakikutwalako ku kifuba. Bw'otasituka eyawagidde mu 7 n'ataamuwagidde olina okunoonya ssente ofune passport ofulume ensi eyo. Kubanga tugenda mu kye bayita super economic crisis. Tugenda mu kye tuyita super economic crisis. Etya. 1. Museveni ssente ze yakozesezza mu kalulu kano mpitirivu tazirina. Temwewunya nga bagambye nti bayisizza budget oba temugambye basabye ssente ez'okuteeka akaloko councils kubanga ssente z'abaweddeko. Kitegeeza ng'omuntu yenna alina business emisolo gigenda kulinnya, school fees agenda kulinnya, transport agenda kulinnya, sabuni agenda kulinnya, amazzi gagenda kulinnya, airtime agenda kulinnya, internet agenda kulinnya, emmere agenda kulinnya, omunyo genda kulinnya, sukali agenda kulinnya, buli kimu kigenda kulinnya lapidire. Tekigenda kukosa Rombuye, tekigenda kukosa yawagidde Nuupu, yawagidde bonna kigenda bakubanga Museveni alina okumakinga sure nti ajjayo ssente. Twagambanga ebivubuka bino ebya ghetto structures ne tugamba n'ovubuka batwala kutereninga mu police which B teri agenda kuwa ssente, teri agenda kuwa mulimu. Kati abasinga obungi nnyo genfunyeeko badduse dda n'ebiyunifomu babisuddewo dda. Olw'ensonga ssente ze babasuubiza emitwalo nkaaga tebabaddeko wadde ŋŋaali. Babadde bawanga kawunga na bijanjaalo na kuba deployinga. Baŋŋambe ebiyunifomu babisuddewo dda bali mu misinde dduka. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Weewaluwa waawano. Gwe kennyini ali wano asugumbiza ng'akimezezza okw'omusana. Osobola okukwata essimu zonna ze babawadde mu kampeyini ya Museveni olimu ogikube kontakiti bagikwate era oba bakubira ekyokkola. Nkubuuza gwe abadde awagira enani mu ng'osinika ebinyo ku social media ku ground isi batuwadde kontakiti okyasobola okuddamu n'okuba essimu gye baakuwadde in case ng'amaze okwerangira baddamu ne bakukwata kubanga you are useless idiot teri akwagala bamaze okukoza bakusudde awo kati bagenda kukozesa amagye gaabwe gwe tebakwetaaga. Gwoba oyagala kutegeera kye nkugamba kwata essimu ze babawadde ezimu muzikube kuba baddamu zikwata mbaluka teziriiwo. Wandabye okola kana akasajja kagundi kamendo kana keeta tikyampa mbere essaawa zino agamba nti mugagga alina ssente. Unfortunately bwamu ku babeggars abadde nga basaba Museveni ssente ngeri talina ade n'ekikumi mu association muzanyidde katembe emyaka 20. Tosobola na kufuna tosobola ndofuna capital ate azimba toilet ziwera mukaaga zisoloza mu ssente ngira muga nti mwasoma. Bobanga osobola kuba nti osobola okwefula omuntu n'atasobola ku appreciatinga kifaananyi ky'omute ng'olimu MGA n'osigala ng'omuvunamira baba w'essente. Kitegeeza mwenna muli baavu ate muli babbi muli bakozi babikolobero. Kati njala kugamba yenna ng'oyagala okutegeera buli ssimu gye baakuwa nga munoonya obulu ddamu ogikubeko bwe bagikwata mbaluka. Mwenna kati babagobye dda bali bagenda kukozesa foreign forces bagenda kukozesa buli kyetaagisa mwe babagobye tebatera kye babaagaza. Era ne Museveni essaawa zino toyinza mula mu Kampala. Tosobola mula mu Kampala wadde wantu wonna agenda kumala kubuuza embeera eri etya kubanga si afuga eggwanga. Eggwanga liri anda Salimu Sale liri anda Anita Amongi ne Muhoozi. Gwe buli kimu kirebe kibadde mu kalulu kano ne ba MP tebannabalangirira bonna bamalayo nti baawedde. Lwaki Museveni Salimu Sale apiikinga mbaayagala ani gwayagala gwaliriizinga kubanga baba tebakyagala. Naye nze kyenfunye mu kino kiriwa kyekino wano wammanga. Bw'otasituka essaawa zino
oba oli YouTuber, oba oli radio presenter, oba oli TV presenter, oba oli ani yenna, you are going to be forced to dig deep in your pockets to get money. Then you proceed to internal affairs to get a passport to get out of that country, because we are heading in a very serious economic crisis in that country. Nenga nejojja ensi zigamba mudeye wamwe fe kino kyetulwana kutereza gwange mukendeze ku nfuluma bwe mugaana okusituka this time around mugenda kilo za fe tujja kubeera wano nga tusirise nenga tugukumamu abantu bakole kibasituke bwe batosobola gusitula essaawa zino kubanga the fact is Museveni amanyi temwamulonze kyekisokera Museveni amanyi 100% temwamulonze results azina zino results Museveni azirina zino ezo the results per presidential candidate. Bulira Frank Kabinga, Party RPP, votes received so far 84. Ezo results Museveni azina mu ngalo ze. Akimanyi temwamulonze yakozesezza maanyi okweremeza mu ntebe. Kati oba oliwa NRM oliwa in fact nowa NRM goyina okusituka n'okusinga ffe kubanga ffe buli wa NRM tugenda omusanga wandulawo nedduso kebere situla kusanga kati ffe tugenda kusooka tubaboole nga ne Museveni tannababoola kubanga already mwalimye muwogoza kyadde ayagala kati mwenna abatwala musalirimu kati mugenda kiro zaako. In fact wa NRM mwandibadde wenyigira nnyo mu kujjako gavumenti ya Museveni kubanga yakimanyi obuwanguzi temwamulonze yafunye 25%, Kyagulanyi alina 69% ku zino results zaafu ezadde mugundi byabaka majini zeyefulumiza nga yejjako omuguwa mwena temwategeerwa lwaki Bakama yalirinze video eno yabadde yejjako omuguwa alage public nti nze wadde bangambye okusoma bino ebituufu bye bino so kiri gyerugo muna Uganda okubanja obuki obuwanguzi bwo. Kati ladies and gentlemen kino kibagamba buli muna Uganda yenna oboli wa NRM oboli waki musituke mugoba basajja abo ng'obudde bukyali mutakikola mu munaamanya nze mbabuulidde buli kimu kigenda bafuukira ejjute mu bbwa kubanga mbatte manyi musajja gumudiringa naye mudiringa ne junta mudiringa ne junta bali bajja kuwamba nsi tebajja kulembera ggwanga eryo okitegera tulina okugenda mu civil obedience wa NRM muboole byatunda biboole buli kimu kiboole ba YouTuber ekisookera ddala saagala bakuliyetinga ekidiversion kyonna kiri muntu wa state kino njala kibalabula wano we tulaga mu protest vote togeza n'owuliriza oluyombo lwonna oluli ku internet waliwo ba agent ba state abali mu diaspora bakuliyetinga entalo waliwo ba agent ba state already bemumanyi one mwalabyeko bulungi ba YouTuber abagenda mu State House nga bakuba amasimu babuza results bwe zivuddeyo ng'enseka mugiwulira n'enkudaala ne weebuuze bo internet badde bagijja luddawa kati waliwo entale zitandisewo essaawa togeza n'osharing oba n'oyogera ku lutalo lwonna oba goba kuttuba gwe bagenda okukwata ezo zonna state yategese diversion zaazo okubajja ku mulamwa ekyo temukigendamu wabula bu YouTube ena bw'omanyi nti abadde wa NRM yatuliddemu olukwe mu ggwanga ebyokukola mubimanyi mumanyi business zaabwe mumanyi amaka gaabwe mumanyi famire zaabwe mumanyi buli kimu atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttemera during the apartheid time buli yeegattanga ku muzungu okunyigiriza omuddugavu baddugavu bani baamulumbanga enju ne bagisaanyaawo emmotoka ne bazikumako omuliro enju ne bazikumako omuliro bo bennyini bakomekeza nga bakoze eki nga abanyize. This time around bwe tuba bakuwamba ggwanga eryo bannaddiini bo mwabategedde kati muno bakanjala busindikira Kazimba Mugalu mukulu Kazimba Mugalu nkulamusizaako wa kitiibwa kansule ntoli bulungi ajje baliko gy'otuusaako engalo
tukimanyi nti okulyankuzibwa kukusingira embaga etanyumye. Mu basumba bonna nga bakamala okubba obuwanguzi bwa Uganda ovudde n'oga nti abantu tebalwana era tebeetaba mu kuyomba n'okkuba ebintu by'abantu naddala ba national platform. Lwaki tosooka n'ogamba mukama wa Museveni gw'okuuta obutuuliro n'omugamba wakiti mulekerawo okutta abantu? Era wakiti wamugambye nti abantu abalonze obulu bwabwe wakiti mbwaliza tisizaabwe entuufu. Wabula gw'ovuddeyo n'ogamba bannuupu temugeza kweteeka mu kwekalakasa. Gundi oyinamu mwana wo, oyinamu mukazi wo. Lwaki oswaza eddiini y'Abaprotestanti? Lwaki oswaza engoye za Katonda? Mu famire ya Museveni oyinamu omugabo oba nawe oli waakabano? Kubanga simanyi lwaki olumirirwa nnyo gavumenti ya Museveni. Mu bantu bonna bannaddiini bonna basirisa. Yes, mu kampeni twabalabyeko abalokole abaki bonna nga balina Museveni. Wabula mu ddiini zonna ze twandibadde zikumaakuma gwe n'ovaayo magandulago. Musimanyi ng'aba bannuupu tebagezaako kwekalakaasa ebyavudde mu kukola bikkirize. Nnyoko walonze Nuupu, walonze Museveni. Naye ate nkula very soon gwe gwennyini Museveni bw'agenda okujjawo kubanga ye bw'ate bw'akola. Tugenda kugamba mu nsi etalimu demokrasi abantu babonaabona nnyo. Mu nsi etalimu demokrasi abantu bafa nnyo. Ensi erimu demokrasi mwe temuvaayo, demokrasi yeekola yekka. Mwe ekibaleeta okwogera ebigambo ebyo kubanga alinyirira demokrasi y'abasindika. Gwe lwaki mulowooza nti omuntu anyigirizibwa tasobola kwogera? Lwaki mulowooza nti omuntu anyigirizibwa talina right kwogera? Nti ali mu gavumenti alina emmundu alina right okwogera? Demokrasi yeekola yokka. Wabula mwata bakolera gavumenti bwe muvayo mutandika okupreachinga peace nga kumupreachingira peace Museveni ye akulietinga violence na chaos mba mukolerani. Mukulu Kazimba mukonjera kugamba ensi Uganda tebangako na demokrasi kubanga demokrasi ye process ewa bannansi obuyinza okukyusa abakulembeze nga tewali kuyiwa musaayi. Oyo gwe bayita demokrasi. Naye musajja mukulu olina emyaka gigenda mu 7 n'okwata ekkalaamu n'okulukuuta ebbaluwa ng'odifendinga omusajja amaze mu buyinza emyaka 4 plus nga tawangulangako kalulu nga w'ogamba nti tukuume mirembe tugikumira mu nnyumba ya kitawo ya nnyoko. Genda mu kkanisa y'ennamirembe wali ku bulabirizi otuulaawo ssente mwazifunye. Leka ensi etambule. Gwe bwe tujja mu kyaki y'okusaba akalo tuyite basiru. Okitegera bulungi nnyo. Ekyo omala okitegeera Kazimba Mugolo tukugambye. Wummuzaako omutwe gwo. Uganda gireke etambule kubanga ffe weetuli olwalenkya tetuliiwo. Nawe ofiisi ogirimu olwalenkya toliiwo. Gw'ogenda osikira bw'anaasanga ofiisi ewa gy'onoona egenda kufaanana etya. Ekyo kiteeke mu bwongo bwo. Nawe njagadde okukugamba. Okimute? Already Uganda eri mu lutalo ne bannannyini nsi. Museveni ali mu lutalo ne bannannyini nsi. Mubadde temulina kye mutamanyi. Tubadde tubasomesa ebbanga lyonna nti we are under occupation and we are led by foreigners. Which foreigners? They have identified themselves. Mukitegedde bulungi nnyo. Tosobola kungamba nti wategese okulonda naye nga results olina kubba nzibe. Tosobola kungamba nti wategese okulonda nga bakandidate wepikingira mb'oyagadde. N'oddira eyabadde owokuna n'omukulembeza. N'oddira eyakulembedde n'omukuba emiggo n'omukwasa polisi n'omusiba. N'ogamba nti wowangudde ng'oddira electoral commission officers ne batiikinga obululu in a blood right in your favor n'ogamba nti okukulonda. Kitegeeza tolina favor y'abantu. Abantu bakukoowa dda. Muganda wange yenna gy'oli mubeera n'okususumirwa nga tetwagala kulaba ku lutalo. Olutalo mugenda ddulabako lutuufu era lujja. Wabula lwetegekera ogenda lwetegekera otya. Funa buli kyonna ekyosobola okukwata mu ngalo zo okikozese mu kudifendinga eggwanga lyo. Olwedde babalazi n'ebendera ya Uganda tekyalina makulu. Kitegeeza nti olina kudifendinga ggwanga lyo na constitution. Constitution ya Uganda ekugamba nti wabawo omutamanya ngamba yenna agezaako okubafuwewenga constitution. Olina option yonna ey'okukozesa. Option esembayo ebadde ya demonstration bazigaana. Option ebadde esembayo ebadde ya kulonda. Okulonda bakubbye. Kikyosembyayo. Kyosembyayo kyekino. Muna Uganda Museveni
yagenda mu nsiko ng'akozesa protest vote mu 1980 ng'akozesa emmundu. Naawe kennyini ssebo ina olukusobola okukwata emmundu. Museveni talina monopoly ku mmundu. Emmundu, it's a tool which is available for any user for his own purpose. Which purpose we are defending our country. Mukitegedde bulungi nnyo. So Museveni yakozesa protest vote n'akwata emmundu. Naawe ina obuyinza obukwata emmundu to defend your country from the intruders, the occupiers. So ngenda kusaba kyonna ekisoboka mukikozese okuzza eggwanga lyammwe. Mugenda tandikira kukola kye bayita military junta. Mbagamba get ready tonight and onwards. Eggwanga terigenda sigala kyekimu. Ekyo kyo nkibagamba. Eggwanga terigenda sigala kyekimu. Ekyo kyo nkibagamba. Ekirungi tumaze okwa-identifyinga ani gwe tusobola okukolagana naye. Mukitegedde nti bannamawulire abatali online, abatali bammwe abategedde. So there is no reason as to why you are watching their channels, following them, and you follow Block Report. By YouTube bonna bali Kampala, mwategedde those are state agents. They can easily poison you gwe nga tomanyi. Ebijule gye batambulira, gye bakola ki, they can easily poison you. Mwategedde kati anayina information entuufu. Information entuufu eri ku social media. TV za Uganda National Broadcasting Service eyagala kuocha. Period eyagala kuocha. Obuvuyo bwakoledde bonna okuba amasasi abalimu basajja ba SFC abalala ba M23 abalala bavudde Sudan abalala bavudde Tanzania. Okitegedde bulungi nnyo. Kati tugenda mu Surgical Operation. Surgical Operation etambula etya? Surgical Operation, you don't alert anyone about your action. You just need to identify your target. Nchiddam. But what we're going to surgical operation, you need first and foremost to identify your target. Secondly, you need to plan how you are going to attack. No manya bogendo ku attacking. But you don't need to alert him or her. Tewetaga ngo yatengenda kola kino no, okikola silently. But good enough in this situation. Surgical operation inakoleba kati kiro. Rensonga. Ekiro budde babukutenga, nobody can identify you, but for you can identify your target. So tolugenda kunyuma nnyo ekiro. Bona abanyape bali kujalo bimanyi. Bambega mbamanyi, abadiringa ba RDC mbamanyi, bachia mbamanyi, abayabyo bulumba bulumu manyi, you can easily identify them. So totegana. Ekyo mu kikole tulikyetanga bagamba. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wanna bagamba mwegendereze nnyo. TV za Uganda na amawulire muzegendereze nnyo. Nadala Spark TV waliwo ne Sanyuka TV, no Spark TV a bit kaleko neka Sanyuka TV ne Natasha Broadcasting Service. Obu TV busana ko chene buvaawo. Goyinzo kwagala okusupportinga Museveni ani ya supporting nga ali mu nsiko. It's all about yourself. Mwamudira nyene mukulembeza sente buli kimwe mwetaaga support. Bwe munejjamu ekintu kya sente yensonga lwaki abantu abasinga obungi batunze eggwanga kubanga oyagala sente. Money is just a number. Money is just a number. Nebuli omubuga sente. Yes, money is needed. But before money, what have you done? Which plans do you have? How are you going to initiate those plans? Gobono kulembeza mutuwe sente. Boziba teziriwo. Kati Museveni yatodde almost billion, niza nga ba trillion meka mu kalulu kano. Tiyafunye kalulu. Museveni yatodde almost trillions and trillions of money. Tiyafunye kalulu. Twa spending ze meka. Mujje mwembera y'okwagala ensimbi. Sente tekoma. Ne bumali yafazirese bumali mumuyita musajja mu yafazirese. Kola kyoyina okukola in the favor of your country. Muve ku bintu bya sente. Gobono yagala sente omula agenda kusaba ki? Eggwanga tetulwana kubanga twagala sente. Abayagala sente babagula. Ne bono yagala sente nenzikuwa nenkuwa kale omutwalo. Wabawo ku togenda kuntunda. Mbuuza. Musaba sente.
bwe nakuwa omutwalo ne wajja wakuwa 10 gwe togenda tutunda. Of course ogenda tutunda kubanga mindset yo ya highest bidder. Gwe bongo wa highest bidder. Bampadde omutwalo ne wampe 10 kangere ne wa 10. Mujje mentality y'ekintu ekyo ky'obusiru. Muloze ku ggwanga lyammwe. Muve ku ssente. Ne Museveni kennyini myaka na gyafuze. Ayina ne ssente zatamanyi ku account naye akyagala ssente. Goza Kyagulanyi katika nkubuliko kyotamanyi. Before these previous elections, Museveni bayagalako kusinkana Kyagulanyi. Bamu ayogere ssente zayagala mu dola. Nabagamba go and eat your mother something. Mukaluka no ketubadde bamugamba ayogere buli kimu kyayagala in terms of cash and properties. President amanyi ndowooza mu bannayuganda. Amanyi n'obuzibu bwammwe. Yensobola kyayagala kujjawo ebintu ebyo. Asooka teekewo enkola nga buli munnayuganda yenna avudde mu nkola y'okulooleza mu bwavu tebalina kumpa. Abaterawo system gye mulina okukoleramu. Kati gobonooza nti oyagala ssente buli kaseera ssente omala biseera. Abaana b'eruwero baakikoze na kati bakyakikola. N'ebitundu ebirala. Gw'okozewo ki? Gw'okozewo ki? They are protecting their gains. Which gains are you protecting? Toina petrol station zaabwe. Toina zino za apartment zaabwe. Toina hoteli zaabwe. Toina drone zaabwe. Oya, shopping malls zaabwe tokuliya nnyoko tokuliya kitento jina. Omwana utasomera Harvard, omwana utasomera mu international schools, omwana asomera mu kyekoledde primary school nga n'ebitabo tebiriyo, ne fomu teziriyo, n'ebibiina byagwa. Kati goli awo siro nga tebampe sente tukuwa zaaki weetunda oba ensi ogitundu ogiramuzaamu sente. Musooke mukoleko ekintu kuweerere ku lw'eggwanga lyammwe. Abaafe Luwero Museveni wano yabasasula ki? Abaalwana olutalo. Yatuuka n'osindika Salonga Mulenge n'amugamba agende bagambe abaalwana baafa dda abaalina okusasulwa mubavuuka mugende mukole. That was the answer. Kati kyekugamba nti Museveni alina okugenda by all means muveemu eyo embeera y'okwagala okw'ensimbi kubanga mugenda tunda eggwanga lyammwe olw'obusente obutono. Okitegedde? Abantu bali mu kulwana essaawa zino bali mu kwetaasa mu bitundu byonna bya Uganda. Wabula eri abagamba twagala ssente. Yes, ssente muzaagala tewali atayagala ssente. But at this particular moment buli omu olina okwebeeramu. One, weerwanirira ng'omuntu. Olwanira eggwanga lyo, olwanira famire yo, olwanira bazzukulu bo n'abaana banajja mu maaso. Bagenda ssangawo ki? Kati nkugamba ekigambo kino. Oluguudo lw'Eruweero embeera yatabuse dda. Mityana Road banga yatabuse dda. Ne wala wonna abantu bagenda bava mu mbeera. Njagala bakubiriza omulanga musituke. Ekintu kyonna kiri mu favor yo. Abasajja baatidde dda. Ate president mbagambye ali fine and safe. Era njagala bbaala atinda. Wemulabira nti azze ku street tobuuza mugende mu bungi. Wemulabira nga bati azze ku street mugende bungi. Kubanga it might happen very soon. Kino kibagamba. Wemulya nti president azze kuno mujja amasimu simwe muli mukube ya selfie. Mbanayo mukube president temutunenyanga. Very soon president ayinza obbasalako. Very soon ayinza obbasalako. Very soon. Ne mubeere nga muli beetegefu nga muzuganye essaawa zino. Kubanga ye buli kimu yali yakibaladda nga akimanyi engeri kigenda otambulamu. Abafa bagenda kufa ekyo tukimanyi. Tewali lutalo lutali mu bantu bafa. Ne nagambye ekigambo kimu ng'onoowangula olutalo abafudde ng'obabikako ababeera ba heroes nga tugenda maaso. Bodda mukabiri yafudde kitegeeza tugenda kuwangula lutalo luno. Kati mugane njala kutegeeza record zonna muzirecording abaana bafudde video n'ebifaananyi mbitereke tembipostinga. Kubanga
abantu abamu balina emmeme nafu ajja kulefa engeri gye basisijaye no buli recording a video recording egitereke for records bano bajja kisasulira mukipinge olinga posting abantu bagende mu maaso tolinda mukulembeze mu national platform kugamba genda ku street tolinda mukulembeze kugamba genda gwenda kikubanga bo bakulembeze omukulembeze tagenda kugamba kubanga yego bajjo sookerako gwe kola kyolina okukola nga abantu tolinda mukulembeze omukulembeze tagenda kugamba nti genda okole ABCD no it's in favor kiri mu favor yo teri mukulembeze agenda kugamba nti kola kino kuno teri sigala waka mutandikirewo gwarozo kunywa omwenge echupa bye bagenda giza ku 15 ogenda gunwadde arozo genda mulojo kwegatta loji zigenda genda mitwalo 15 ogenda kwegattirawa enyumba wosula landi bagenda mutekako musoro ebadde emitwalo 10 gende kwasa ogenda kusula lundawa ebadde kakadde genda kamu kitundu akedi yo badde sasula milioni mukagi genda ku milioni 8 by all means kubanga abantu balina okujja sente zaabwe taxi yo badde olinye 10 genda ku 15 sabuni go badde ogula kakaaga genda ku mutwalo wagu mu kitundu amasanyaze go badde oyetera nusu 10 genda ku 13 pa unity oba 12 pa unity ekitomala kyamaze kibadde ku 10 kubita kigenda kugenda ku 12 school fees go badde sasula atanagenda mukakadde awe tulagawo tubaagala mwagala mugende mitu ebyo so muino okulwanira eggwanga lyammwe mu ngeri yonna esoboka njagala okubaza ba comrade ababadde mu abe USA abadde wosa nga mwekalakasa mu bali nyoba badde mu babala kujja mbungi ba comrade ababadde Canada mu bali nyoba badde manyino le mukomawo abadde mu Ngereza zuwole mu bali nyoba badde abadde South Africa Pretoria ne Cape Town mu bali nyoba badde na buli mutina sekinomo tekyali kuzikiza lwaki tekyali kuzikiza gwaroza nti kati Museveni alemeddeko ogenda funa passport ku internal affairs of toina segenda kuwa asylum toina segenda kuwa refugee status teriyo kubanga n'abali bagala bazza kwabobwe ezo sente zogenda okwata ogenda funa passport gendo zigulemu ebikozesebwa obiwa abaana ku street for the better of your country sente zogenda okwata ogule mu passport odduke mu ggwanga kuba kati kino kibagamba abagenda osinga okudduka mu ggwanga ba NRM kiche kibaddusa one kukyalo bagenda batandika obbala babubi secondly ogenda kaaba enkaba yengendo okkaaba nga tusafalinga kikimu tugenda kusekera so oyina okufuna sente odduke eggwanga kati sente zogenda okona mbogula passport odduke gwa NRM zongere kuzanna oputu tujjeko omusajja musigale mu nsi kuba tulina osigala mu nsi kimbagamba kati gwaddaawo mutandika okwebuzabuza ng'afuka banaaba mmojo kimanya onale bozaake uyo omulimu yagutandise dda n'abalala ate nze ku luno bano abasajja batukoledde omulimu ogubadde guludde okukolebwako gutya one ba MP abasinga obungi bali bamanyi tuli mu muzannyo ne kati bayina pain olw'okuba nti bababidde ku ttale center bayina pain okuba nti bababidde ku ttale kati pain eyo gye bakubidde ku ttale center gye njagala okozese ku balance gwasigazizaawo of facilitating a protest vote kubanga you won the elections wawangudde ne bakubbanga olaba so we are dealing with thieves with mafias the only way to win mafias is to engage in the same tactics they are using same tactics eziriwa nawe fuuka omulalo okitegeera nawe fuuka agenda ogenda mu kooti that is a time wastage ng'ogenda mu kooti muganda wange agenda ogenda mu kooti omala biseera kooti waliyo winyiddolo ne banna babaseetinga dda bagenda kuuliza election petitions ezitalina makulu already mutemanyi kintu kyavudde mu kulonda kuno ne ebibibadde mu kuno n'ebintu byebadde mu kulonda one essaawa zino kino kankikubuulire okulonda kuno kutulaze ebintu bingi nnyo kambimanyire kansooke mbamenyere mu misooke ekisookera ddala kwakulaze democracy mu Uganda takyalimu tuli under military siege kyekisookera ddala tuli under military siege democracy taliiwo era nga sinagenda ku kintu kyakubiri
okulonda kuno kwe kusembye mu Uganda kubanga Museveni ategere temwagala kati kyalina okukola alina kujja okulonda akuze mu parliament mu abantu ba bulijja bamwamanyidde abejjeko ng'ate mu mwina right ekijja mu kirinde ekyokubiri okulonda kuno kwatulaze nti Museveni opposition yonna ebadde muzanyira emizanyo ya yisi yayiriddwa wansi ku ttaka teriiwo opposition ya Museveni yali yakulyetinga yonna yayise teriiwo bagikubye ku ttaka abatuuze bannayuganda bagikubye ku ttaka nkiddamu court me right opposition ya Museveni yenyini gyeyezimbira omuvuganya yagikubye abatuuze bagikubye ku ttaka neeyiika era okulonda kuno kwatulaze nti parallel state ya Museveni yali yazimba mu Buganda ey'Emmengo kulembera Mayiga yonna parallel state bagikubye mubadde bakulyetinga ne baba independent njagala okukola statement eno okole mu comment section 1 ba independent candidate bameka bawangudde akalulu ndyoke nkutegeeze kikyo tamanyi bulijjo ba independent candidate bameka bawangudde ku luno baweze 10 baweze 5 sinala wadde baweze 5 ba independent candidate teba ekyo kiraga ati Museveni bamukubye akalulu ne ba agent be bali batadde mu independent bonna babakubye era tonebuza lwaki ba MP bona tebanna balangira kubanga ati Salimu Salali mukola editing omuntu ne muhozi ono yabajja ono mujjemu Busoga yonna twajeze yonna batandise kuandipikinga go baagala West Nile almost yonna twagikubye batandise kuandipikinga go baagala go bateekamu okitegedde kati kiri gyoli mbadde nkyakugamba nti opposition ya Museveni yonna bannansi bagikubye yali yezimbira kuba bagitegeera parallel government ya Museveni y'Emmengo bannansi bagikubye yonna ne bagiteeka wansi wa Museveni yali yazimba parallel government y'Emmengo kati nga parallel government eyo yediringa n'abafeke opposition yediringa n'abafeke NRM leaning politician era Mayiga nga tetunagenda mu kulonda 1 week yabayita ani aba Mayiga nga ayise bagundi ba agent ba Museveni abaja independent Mayiga nga abayise yali plan B ya Mayiga nga addamu okuzimba parallel government ye ngeri ategedde yinzo obutadda kati zonna bazikubye B bakubye parallel government ya Nyando esofere badde Emmengo ne bakubiramu ne NRM leading independent babakuba bonna babakuba basinga obungi enamba tegenda sigala ngeri yali mukalulu kali egenda kendeera kati kyobo kitegedde nti bino byonna byabadde mukalulu kano kekamu kitegezo ino okusituka otandike okukola kyoyina okukola wangu ebisigadde bonogaana okusituka nodda mu mbeera ey'okwebuzabuza nga afukaana aba kyali wange tugenda mu mbeera ekyasinze okubeera obubi tugenda mu mbeera ekyasinze okubeera obubi ekiddako kiri nti tugenda mu protest vote si ya president Kyagulanyi si ya Lumbu yiyo kuba gwe munnansi yalonze akalulu abasinga obungi temunakola kye tuyita observation nakola analysis mu kulonda kuno kwekulwa Byabakama yakwata serezo mu omusolo n'agenda n'aprintinga millions 21 ez'obululu n'agamba yakubiddemu ne extras in case tiyakubulira namba ya extras bwe twatuuse mu kulonda yagambye abalonzi badde million meka zadde million 10 n'emu million 10 tubali million 10 zezalonze naye nga yakwata sente z'omusulo n'agenda n'aprintinga million 21 ez'abalonzi byagamba nti baalina n'aprintinga ne extras z'ataatubuulira okitegera bulungi nnyo naye n'abalonzi bennyini okusinziira ku survey yabaddewo nti Museveni yafunye 25% Kyagulanyi n'afuna 69 kitegeeza nti ne results ze yasomye tazirinaako accountability
tazirinako accountability. Kati muganda yotwetaga victory. Buli kyoyina kikozese tulwande eggwanga lyaffe eryo mweyiwe ku street mubanje obuyinza bwammwe. Mbagambye president essaawa yina ayinza okujja n'abagamba nti kati tutugwambale tuyingidde street. Saagala wekweke, saagala ogambe ekigambo ki kyonna. Abasajja balimu okutya, ba indigenous mu UPDF balimu okwekyanga, mbagayo bonna bu police constable bali bawandiise bwonna bwadduse. Tebabusasudde, babukozesezza mess, balaba nti abantu kubira batandise banoonya, kitegeeza nti ekintu kitokota kati bonodde ewe baka, it's up to you. Ng'oyagala okutegera Museveni yaani na biki byakola. Abasajja bano genuinely bajje wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaaniriza bana ba African Observers bano. Our African Observers change our chirichimu. Never ever in your entire life or togezanga ko kwesiga omuntu gwe bayita kaddugala. African Union Observers bajje wa president n'abaaniza baavudde ne bakola statement ez'ekisiru. European Union tenakola kintu kyonna, America tenayogera kintu kyonna, Canada tenayogera kintu, wabula bonga abagwagwa kubanga bano babawadde ssente okukola ekintu ekyo baakikoze. Kubanga baafunye ssente. Naye tebayogeddeko vulugu, butemu, bubbi na bwabaddewo kubanga babadde ku tale center ewa babadde ku tale center ku Ntebe Road bakodde statement yaabwe naye nga tebamaze kukola observation ku ground biki ebivuddeyo tebabuuza musajja research tozijja luddawa babula nga kulonda kubadde kwa mirembe era Museveni awangudde bulungi we congratulate him. Ebitongole byonna byonna nga tebinayogera mulwokuba nti mwatukadde before Museveni abawa ssente ne mutandika okwogera bino ebintu. So shame upon you, African Union Observers, wherever you are. I'm by names of Rumbie Fred. You came in Uganda to witness the concluded elections, but without gathering any evidence and asking Electoral Commission boss Simon Byamokama where he got those results, which he led to the public. Within few hours, you came out with a statement which appreciate Museveni and announcing that elections were free and fair. Which free and fair elections were held in Uganda, whereby we account that almost 400 people were killed countrywide. Elections were rigged. The gentleman read the results. Which results? Nobody knew where he get the results because he was asked, the gentleman, where did you get the results you are reading? He didn't mention where he got the results. Even the President of the National Platform, Mr. Katana, asked Yabakama, sir, where have you got these results? Simon Mugabe Yabakama didn't reply. Journalists in Uganda, they asked Yabakama, where have you got this information of the results you are reading? Nothing. He replied to them. So you, the fools of African Union, whenever you are the one who been behind or protecting dictators across Africa. Because the moment you go in those countries where elections are held, you first meet those dictators and they pay you in dollars. Then you come out with fake statements defending the regimes. The man had led Uganda for 40 years. In the countries where you come from, and those countries look like Uganda. Elections are held like those elections were held by Museveni. Shame upon you. You were paid, we know. Because Museveni had money at his own disposal to pay
any outsider who can come out and defend him, including international media stations, TV radio stations, and prevent presenters. Because I have information that he paid Tanzanian medias, he paid Kenyan medias, Rwandan medias, everywhere where he's supposed to pay money to congratulate him and to defend him. He paid money in dollars. So African Union is shame upon you, most especially the observers. You were paid to let down Ugandans without even condemning the irregularities which happened in the elections. Shame upon you. So, bajja kutegeera. In fact, twetaaga abantu abo. Tulina balumba ku mitimbagano gyabwe ne offices zaabwe giziri bannayuganda gye bali mbategeeza abantu abo balekerawo okwesiruwaza. Bennyini bebadde badifendinga badictator nga genocide zigenda mu maaso mu Africa nga tebaagala kwogera. Aye ne badifendinga abagwira okutawaanya ensi eziri mu demokrasiya. Beba basajja bennyini. Kubanga bali batwala Gaddafi tebavaayo kwogera kondeminga. Okulonda ko mu Tanzania okubadde batta abantu era African Union yavaayo negamba mwera we should sympathize with the current president because that is politics. No babuuza that is politics. Is that how politics is governed in Africa, in the whole world? No. Kubanga basasula sente ne bajja ne boogera ebintu by'ekisiru. So mutegere nti mulina kubeera kulwamu. Ekisookera ddala. Jjajja tosuubira tuwala omuzungu agenda okujja mu Uganda nga tosetagenda kujja. Tosuubira UPDF, regular UPDF tegenda kujja beegatteko nga temuzze ku street no. Tosuubira tuwala police officer indigenous agenda okweta mu lutalo nga tekisuubira. Tosuubira muzungu yenna kweta amazina ga nkima ng'enkima teziriiwo. Mwina kumala kuleeta nkima. So tosuubirayo external intervention nga temusose kuteekawo resistance. Mwina sooka kuteekawo resistance. Resistance kuokoywa ku street. And the fact is Museveni abazungu bamukoowadda. Naye tebasobola kujja kuyingira mu nsonga ezo mu bannansi nga temusoose kiyingira mu ekyo nkibagambye olwaleero. Bannayuganda mumina okusooka okuyingira mu nsonga zammwe then omuzungu n'alyoka ajja. Lwaki? Museveni tafunangako resistance. Era Museveni awaayo buli kyetaagisa okuwa minerals ng'aziwa bazungu. Kubanga sizize. Minerals sizize. Bwa bazungu 75 of shares of minerals. Nga mwetuddeko. Ekisinga okunnuma. Parliament mwagironze. Teri mu parliament amanyi national mineral resources Uganda zirina. Museveni yazimanya era aziwa bazungu. Yensonga lwaki nobody cares. Okitegedde. But when you wake up nemuga nti ekimala tugenze ku street abazungu bagenda ekisajja kino twakikoowadda katugenda ffe tukitunyigire mu ntawulo no. Bwe mutavaayo tebagenda kuvaayo ekyo kibabuulira. The international community intervene after yourself. You have come on the street to fight for your freedom. But if you don't come out on streets, no external forces will appear in Uganda. It is impossible. It is your responsibility. If you feel love your country, please come out in big numbers. Demand for your victory. If you stay in your homes, that means you have already accepted defeat. Omuzungu nswera egenda wali kiwunya watali kiwunya tegenda wo. Bajja kujja boogera kubanga bugwe mulimu gwabwe. NRM propagandalist bagenda kujja boogere kye baagala kuba gwe mulimu gwabwe. Mwe muddemu bakulisazingana government naye gwe mulimu gwabwe. Balamu yakugambye mbu internet bagigyeko mu kubanga bakyali be Mombasa bamugambye mbwadde wayitawo eryate eddene nerijja likulubula kebo ya internet. Oyo Balamu minister. Naye nga cable network gye tuliko yeekozesebwa Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, Rwanda, Burundi. Kati ensi zonna zalina internet. Naye nga Balamu akugambye nti eryate eddene liryaze nerikolola kebo internet ya kebo eyita mu mazzi ey'amayengo lyagikolobodde.
bagenda kujja boogera ebyekisiru era mubaddemu ne this time mulala okuddamu omusiru ebeera action okuddamu omusiru erina kubeera action wosanga omuntu yenna yajubireetinze ng'ali mu nsonga z'okubba n'okutta abantu mudiringa naye personally osanga YouTube asinika ebinya ka YouTube channel manyi we kali awo kawo ka studio mukoche amanyi nti people are fucking serious now tebagala nonsense mumanje bakolya mu interview wo babira mbogade ne mubbe emigavyo ne bu kamera bwe muli bwana ndamu kusinika ebinyaga abantu bakambo muko ne kati bali kuli bali desereze gwanga kalo kana kane kakamba nyaigundi ya wangu ndagundi bamukubyere msajja ndoyo bwe mutatandike kulumba bantu bano fizika ne mbayisaamu emiggo b'embooko temujja kumanya nti abantu bamategede mutegere ekyo kibagumira aba TikTok abali e Kampala nga sinika ebinyo nga manyi wasula mubuuzeeko tagenda kuddamu kwasaba aba YouTube genda wasula mubuuzeeko tagenda kuddamu kusinika binyo mulabada bastayo nekyo reporting accounts zaabwe zabalema unfollow kyabalema omuntu ke mbambi wabalema genda ngomusanga akamuntu kakubbe mu chupa mafuta kakomulema nti people are fucking serious tagenda kuddamu kwogera bintu byonna mbagamba amaje galinda mmwe amaje galinda mu buli omwe alinda mmwe bwemunebaka mwe mumanyi bwemunebaka mwe mukola ki mwe mumanyi naye bisigadde byonna Kyagulanyi abikoze tewaligo mubanja Kyagulanyi abikoze tewaligo mubanja buli kimu akikoze obuyinza buli mu ngalo zammwe mwekitegedde bulungi nnyo so n'olw'ensonga eyo nze vidiyo eno gyala gimaliriza nga mbakubira omulanga nti mugende ku street buli kimu kyolina kikozese sivowo yegenda okuleta omusajja ono okugamba nti bavudde mu ggwanga babalemesa eggwanga mutandike okwera nako ng'abantu mutandike okwera nako bwe muteerwa nako ng'abantu temulina kye mugenda kukola temulina kye mugenda kukola n'omuntu gw'omanyi tatambula ku street yawagira naakulema okunyiga ba era propaganda abatambula ku street batambuze naakulema Uganda anyways buli kintu kibirako time n'obudde bwakyo I wish nti abantu bafuna messages zino bajja tambuza ebintu ebyo era obudde bujja tuuka buli muntu ajja kirozaako naye nyongera kubira omulawo gutakongula ba MP ba National Platform mwenna abawangudde n'abatawangudde mwenna yessa initiating ekyokusindika abantu bagenda ku street facilitate and fund encourage people to attack mulimu kigo ogenda nga tebagenda na kusasula togeza n'okwata sente zo ogenda kufuna passport ofuluma eggwanga nno ensi ziri zaatukoye gye mwagala okudduka togeza n'okwata sente zo ogenda kwemba sefuna visa no ensi zaatukoye musigale awo bangambi waliwo security alert okuva ku American Embassy kamala ogendako wano wansi ndabe mulinde katono mala okulaba wano ndako mala okulaba security alert egamba bweti egamba security alert for American citizens on Saturday, January 17, 2026. The government of Uganda has announced results of presidential and parliamentary elections, restored the internet service. The US citizens are encouraged to continue exercise enhanced
precaution and avoid any demonstration. Action taken. Monitor local medias for update. Avoid crowded places. Avoid demonstration. Keep low profile. Be aware of surroundings. Carry a charged cell phone and program emergency number into your mobile device. Carry a proper identification, including the US passport with the current Ugandan visa. Yeyo security alert iyo. Mujira bulungi nnyo. Ye security alert bali kwa ya American Embassy. Kanji batere mabegano mugitegere bulungi nnyo. Kitegeeza nti bana abantu kasita bafulumye ebintu baba bama kye kigenda okujja bulungi baba kye kijja. Ogira bulungi nnyo. Ya American Embassy efulumye kati dakiika 23. Ogira bulungi nnyo. Dakiika 23. Kati tumale okwetegereza biki ebigenda mu maaso wano. Ndako tulabe wano. Ndowooza bisigadde ndowooza byebyo. Linda kuwa na mara okulaba. Mityana South twagala buwanguzi bwa president. Mityana bo batandise dda according to the information I'm getting here. Mityana South baba no wano. Mityana South batandise dda gwolinda ki? Mityana batandise dda gwolinda ki? One minute. All right. Okusinzira ku sources zenfunya no currently amugambe mukulu Dani Magic wona wali agezeeko okwebereramu amugambe n'omukyala go bayita Nakwedde ow'Ekayunga district eno video bagiraba yegendereze nnyo waliwo amutambulako currently kyembadde mbajjeko eddakiika erimu okuba okudda so mugambe mukyala Nakwedde wonna wali ayina essimu ya Nakwedde mugambe yegendereze nnyo Kalangwa ne tiimu ye bali kwagala bamunoonya baagala mujjawo Nakwedde ne Dani Magic mugambe wonna wali abeera alert abantu babiri information gyenfunye kati currently so mutegeeze abantu amugambe mukyala Nakwedde ow'Ekayunga yawangudde mugambe yebereremu ne Dani Magic baberenga bali aware olw'ensonga eyo kati kamala okuddako eno wansi ndabe mala okuddako wano mala okulaba ndowooza byebyo abasinga obungi ensonga mujja zitegeera bulungi nnyo mujja zitegeera naye abasinga obungi ewamu guli mu kutokota so zeze ensonga nga bwe ziyimiridde kati currently nekyomumanya nti ebyavudde mu Kalungu abitegedde twagala biddamu eyo sigenda kulwa wano kamala okwetegereza ng'embeera bwe kuba nnina okudda akawunzi bwe naba nkomyewo katumale okwetegereza embeera Mukama 13 mpeera mweraba